atenderezwa waggulumiswe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawango buwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepone bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza nkusaba obisuule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agatudde munda mu ggwe. Ekirala omutonzi yenna awulira nga emisomo gyange gyonna gireeta okutya mu nsi yo kusaba ogyewale. Gyewale ogende ku basomesa abanaaleeta okwagala oba abanaaleeta amayengo ag'okwagala mu nsi yo. Oli wa ddembe okusalawo n'okulondawo. Mwegendereza nti buli musomo gw'ensomesa mbabuulira nti omusomo gwonna oba ebigambo byonna by'oba ogenda okuwuliriza nga bigenda kubeera nga tebikkaanya na mutima gwo byewale. Nabasomesa ne mbabuulira mu musomo egyayita lwaki abamu bayina okutya munda ku misomo gye bawuliriza si nze nzekka oba n'abalala. Kibeera kiva wakati w'obwongo n'omutima. Naye w'owulira ng'olowooza nti nno nze nkuteekamu oba emisomo oba ebbaluwa z'ensoma zikuteekamu okutya, zeewale. Oli wa ddembe. Nze baganda bange sikaka muntu yenna kuwuliriza bbaluwa z'abajjajja oba misomo gyange. Era y'ensonga lwaki temumpulirangako nga mbagamba bannange musheyaringe nedda. Guno mulimu gwa mwoyo gwo, omwoyo gwo we guyagala okubeera nga guyagala information eyo gujja kudrowingako. We gubeera nga tegwagala tegujja kugukola ki? Eno si business. Sajja kuseŋŋenda eno kukola buuma, si ye focus yange. Ebyo byonna bwonna bubeera njongereza. Ekikulu kwe kununula omwoyo gwo. Ye tasiki yange nganze. Period. Wembeera nga sigununudde omulala yalina ogununula. Period. Ekyo weekito we wakikola kyo wakisetinga. Nga tetunaakutandika bbaluwa. Njagala kubateekateeka ku lunaku olw'eggulo omanyi olw'enkya. Engeri bakama baffe we batuluŋŋamiza okutandika olunaku olw'enkya 22 February 2022 ebe waliwo ekituli ekitukuvu ekigenda okubeera nga kyeggulawo. Ekituli kino kigenda kubeera nga kisumulula amaanyi oba nga tujja mu bbendobendo oba mu kkubo erya obwamukasa okuyingirira ddala mu bwamukasa ddala obwa omugigi omujja. So batusabye tubeere nga tukuuma emibiri gyaffe n'okubeera nga tugirongoosa mu ngeri etabaddeyo. Amaanyi ag'ekizikiza gakola kyonna ekisoboka okulaba nga emyoyo egisinga obungi gigwa n'okubeera nga tegiteekako mibiri gyabwe egya light bodies oba mu Abaganda kye tuyita kibiri zimu. So kyandibadde kirungi kuuma omubiri gwo mu kaseera kano. Batugambye nti amaanyi gano gagenda kubeera nga gatwala obudde okubeera nga gakka n'okubeera nga gamanyiira emibiri gyaffe. So
mukadde kano sikugamba nti nno kuuma omubiri gwo olunaku olw'enkya lwokka, naye tandika okubeera nga okuuma omubiri gwo ng'okozesa shields oba omuliro gw'akakobo w'amazzi oba ekitangaala ekya zaabu oba ekyeru. Ekirala, weesige bajjajjaabo, weesige abaluŋŋamyabo. Ebifo ebisinga obungi ebigenda okubeera nga birumbibwa amaanyi gano ag'ekizikiza ke kakulenge ak'omusanvu ak'enguuvu, akakulenge akasooka n'akakulenge ak'okubiri. Then n'ebituli oba portals ezitudde ku bibegabega eziyingiza emyoyo mu myaliriro mwaliriro ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu, so nagwo gwetagako protection yo. So ekirala, osobola okukola ekisoboka okulaba nti okozesa ebintu ebijja obutwa mu mubiri gwo, kubeera ng'oguteekateeka. Munywe amanda, munywe eddagala lyonna eryomanyi nti liyoza obutwa okuva mu mubiri gwo, gusobole okubeera ng'oguteekateeka. Ekirala, nywa amazzi, ate osobola okubeera nga ofuna akadde n'olinnya amazzi, oba n'ofuna amazzi n'ogateekamu omunnyo, salt water, n'ogalinnyamu. Ekirala, n'okolagana ne maama natimba okubeera nga olinnya ku ttaka. Abasobola okubeera nga balina obusobozi okufuna crystals oba ennanga ng'Abaganda bwe tuziyita, nazo muzifune zibeere nga zibeera kumpi n'emibiri gyammwe weewaawo. So mwekuume, ekisinga obukulu mwesige bajjajja, mukoowole obukuumi bwabwe, mukoowole amaanyi gaabwe, n'obbawa olukusa okusobola okubeera nga babayambako wonna we kibeera kyetaagisizza mu kaseera kano ke tulimu akali delicate mu makyusa gaffe. Weewaawo, munansonyiwa ntutteko obudde, naye mbadde nnyina okubeera nga nkikola okusobola okubeera nga mbateekateeka. Weewaawo, ebbaluwa eva wa bajjajjaffe mu Amayembe amazadde era amalungi, abamanyikiddwa mu Lunyanyimbe nga the angels oba mu Luswayiri nga bamalayika. Ebbaluwa egenda bweti: tubalamusizaako mwenna mikwano gyaffe, tubaagala nnyo nnyini ddala. Abaagalwa, tubawa akakisa okubeera nga mulondawo, era ng'ekibuuzo kigenda eri mmwe mwenna, okulondawo wakati w'olutalo n'eddembe. Mu mazima muweereddwa omukisa buli lunaku, buli kadde, okubeera nga mukolawo okulondawo kuno. Oyina okulondawo wakati w'olutalo n'eddembe, mu mutwe gwo ne mu mutima gwo. Oyina olukusa era eddembe okulondawo olutalo oba eddembe wakati w'ebyo by'oyaayaanira n'ebirowoozo byo ku ebyo by'oyaayaanira. Oyina eddembe okusalawo ku lutalo oba eddembe wakati w'ebirowoozo byo n'ebikolwa byo. Oyina eddembe okulondawo mu lutalo, ku lutalo oba eddembe wakati w'abantu abo bonna abakwetoolodde, eyo yonna gy'otambulira, abo bonna b'oyogera nabo ku masimu go, oba abo bonna b'obeera nabo naddala abakola ekitundutundu ekinene mu bulamu bwo. Omwagalwa, oyina eddembe wakati w'okulondawo olutalo oba eddembe
wakati wa kompyuta yo n'ebyo ebigikola, omubiri gwo, emmere gy'olya, ebyenfuna byo, n'engeri gy'olabamu ebintu. Omwagalwa, oyina eddembe okulondawo olutalo oba eddembe mu ngeri gye weeyisaamu. Mu ngeri gye bweyisaamu eri abo abaagalwa b'oyina era n'emize gy'oyina mu nsi yo. Omwagalwa, emirundi mingi mu lunaku lwo ne mu nnaku endala osobola okugenda mu lutalo mu ngeri yonna, oba osobola okulondawo okubeera mu ddembe. Omuntu omu oba katugambe traffic officer waakusalako mu traffic jam, osobola okulondawo eddembe, osobola okulondawo ekisa, osobola okulondawo okusonyiwa, lisobole okubeera nga libukana ensi yo. Omwagalwa, kuno kulondawo amayengo ago agasobola okubeera nga gakukosa obulamu bwo bwonna. Omuntu yenna w'abeera ng'ayagala okubeera ng'ayomba naawe, ddembe lyo okuwuliriza, ddembe lyo okuwuliriza, nkiddamu, ddembe lyo okuwuliriza mu kifo ky'okubeera nga oteekawo embeera enzibu. Oba okubeera nga muyisiŋŋanya ebigambo ebiba bigenda okubeera yitamu entalo. Mu mazima, kino ekyokusalawo ng'omutonzi kibeera kirabo na buwanguzi eri omwoyo gwo n'eri buli kinoomu ng'abantu abatudde ku sseŋŋendo natimba. W'ofuna akadde n'otunuulira mu mmirayo oba mu ndabirwamu yo, n'obeera nga tofa ku mubiri ogwo gw'olaba, mu mwagala obeera n'eddembe okulondawo okubeera ow'ekisa eri ggwe kennyini mu kifo ky'okubeera nga weerumba nga ggwe, nga weeyogerako embeera ezitali nnungi oba ebigambo ebitali birungi. Omwagalwa, buli kadde obeera n'omukisa okw'okutiikinga oba okuvootinga nga we mulonda abafuzi bammwe, okulondawo wakati w'eddembe n'olutalo eri ggwe. Amayengo g'olutalo gabeera ge gamu.
oba olutalo lunene oba olutalo lutono. Amayengo gasigala ge gamu agakola embeera y'emu. Tekimatalinga oba olutalo lunene oba lutono. Amayengo g'eddembe gasigala ge gamu oba ekyo kyolonzeemu okubeera mu ddembe kinene oba kitono. Olondawo kubeera nga oyingira mu nnamuziga y'okwagalako nga gwe mutima gwo. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti amayengo gano mugaso kinene nnyo eri obulamu bwammwe, era nga oli wa mugaso mu ekyo, era nga okusalawo okwo kinene nnyo eri ensi yo. Olutalo wakati w'amawanga lutandika mabega nnyo nga tewannaba kubeerawo bulumbaganyi, nga tewannaba kubeerawo kusoozebwa kw'amasasi. Olutalo luno lutandika wakati w'emyoyo egibeera egyo emingi, egibeera gituddemu amayengo genge g'obusungu n'okweswantwa, ng'olutalo terunaba kubaawo. Obugulumbo n'amayengo ago gabeera gatudde mu myeyo emingi egitudde ku ggwanga oba egitudde mu kifo oba mu ggwanga eryo, gye gizaala amayengo ago agaleeta ekifaananyi ekyawamu ekigenda okubeera nga kireeta olutalo mu ggwanga. Era mu ngeri eno ekifaananyi ekyo eky'olutalo ne kigenda mu ntegeera eya myoyo gyonna oba egisinga obungi egiba gitudde mu ggwanga eryo. Y'engeri y'emu amayengo g'okwagala era gagenda mu ngeri y'emu mu ntegeera eyo ey'awamu buli kadde w'osalawo okubeera ng'olondawo kwagala. Naye kubanga amayengo gw'eddembe gatudde mu mayengo ag'omutendera ag'owaggulu okusinga amayengo g'olutalo, kitwalira emyoyo mitono okusobola egitudde mu kwagala era egyagala eddembe okusobola okubeera nga gituula ku nfeete amayengo ago agabeera ag'ekizikiza ag'okwagala, nga newankubadde amayengo ag'entalo gabeera gatudde mu myoyo mingi egyo egibeera gitudde mu bukaawu n'obusungu okuteekawo olutalo, naye emyoyo mitono kubanga gibeera gituddemu amayengo ag'amaanyi ag'okwagala ag'eddembe, gibeera mitono egisobola okubeera nga gituula ku nfeete amayengo ago ag'olutalo. Bwebwo bwe bulungi bw'okubeera nga otonda amayengo go okubeera mu ddembe okusinga emyoyo emirala. Kino kiba kiyamba ku lw'obulungi bwa buli mwoyo gwonna oguba gutudde ku sseŋŋendo. Y'ensonga lwaki kibeera kirungi nnyo olondewo eddembe n'okwagala omwagalwa.
kintu ky'amaanyi nnyo okubeera ng'okirondawo gwe ng'omwoyo. Buli w'oyagala okubeera nga oteeka okwagala kwo eri abalala, obeera olonzeewo lutalo. Buli w'oyagala okubeera nga wennyika era n'okubeera nga otunuulira omubiri gwo n'otagusiima, n'ogucriticizinga oba n'ogubeera nga weenyooma oba onyooma omubiri gwo, oba olonzeewo okulondawo okubi eri ggwe. Mu ngeri eno oba olonzeewo olutalo eri ggwe. N'otamanya nti yegwe wabikola, yegwe wabidizayininga, byonna by'oyina yegwe obeera wabidizayininga ng'omwoyo ku lw'obulungi bwo. Omwagalwa, w'olondawo ekisa eri ggwe n'eri abalala, w'olondawo obukkakkamu eri ggwe n'eri abalala, otambulira mu mbeera eyo era mu ngeri eyo n'obeera ekyo, era n'obeera malayika oba ejjembe ery'eddembe. Omwagalwa, tosobola kumanya kiki ekisobola okubeera nga kiva mu kulondawo kw'amayengo ag'abiri agabeera mu maaso go, agasobola okubeera nga galeeta olutalo olwo olwawa bweru, era agasobola okubeera nga galeeta obugulumbo munda mu ggwe ng'omutonzi. Naye tuyagala tukujjukize nti oyina amaanyi okubeera nga otonda eddembe. Kuno kulondawo kwo ng'omwoyo, okulondawo olutalo oba okulondawo eddembe. Kino kibeerawo mu bulamu bwo mu lunaku lwo akaseera konna. Era okulondawo okwo kukwasaganya mu ngeri amayengo ge gatambulamu mu butonzi bwonna, era ne geegatta n'amayengo amalala agafaanagana. Era mu ngeri eno amayengo ago ne gasobola okubeera nga gateekawo embeera ebeera ezze ku sseŋŋendo, global event yonna ebeera ezze. Omwagalwa, tuyagala tukujjukize nti oli wa muwendo. Oyina eddembe okulondawo wakati w'olutalo n'eddembe. Mu mayengo gw'ebyo by'obeera oyogera nabyo bibeera bya muwendo. Omwagalwa, tetugamba nti toteeka muzinzi oba bwongo bwo, oba nti towa budde mpuliraayo. Nedda. Naye tukusaba era tukulengeza nti wuliriza empuliraayo. Yiga okuva eri empuliraayo eyo, kubanga empuliraayo ejja kukuluŋŋamya. Buli w'owulira obulungi, owulira Katonda. When you feel good, you feel God.
buli woowulira empulira yonna eyo gy'oba oli. Era buli woowulira empulira etakwatagana na bulungi kibeera kitegeeza nti oyawukanye n'amazima ag'okwagala ag'obutonzi. Amazima ag'obutonzi agakola obutonzi bwonna. Embeera yonna ebeera etaddeko empuliraayo eyo ekussa mu mayengo go, oyina ekyokusalawo mu kulondawo mu ngeri gy'oyagala okubeera nga oteekateekamu ensi yo ey'omunda. Okuwulira obubi ng'okiteekako essira oba okusalawo okuwulira eddembe nga weeteekamu ebirowoozo n'ebikolwa ebitudde mu ddembe. Omwagalwa, tukusaba weewulireko bulungi era weeteekeko ekisanga ggwe. Tukusaba olondewo ebirowoozo eby'eddembe n'ebikolwa eby'eddembe, nga ne w'obeera okyokoseddwa okubeera nga otondawo olutalo mu ndowooza yo oba mu bulamu bwo. Mu ddembe omwoyo gwo we guwangulira. Muyina okugereesa ku sseŋŋendo ebiseera ebisinga kwe muyogera oba kwe mugamba bannammwe nti totawaanya ddembe lyange. Mu njogera eyo era ne mu ngereesa eyo kitegeeza nti eddembe lyo liryo. Eddembe kyekikula eky'omwoyo ekyo ekikwatagana wamu n'okwagala okwo kw'ossa mu bulamu bwo. Omwagalwa, eddembe mulimu gwa munda. Nga newankubadde waliwo ebisobola okubeera nga bitawaanya eddembe lyo, naye buli wokkiriza obeere ng'opulakitiisinga okubeera mu ddembe, buli w'opulakitiisinga okubeera mu ddembe, buli w'otendeka okubeera nga weetendekera okubeera weeteeka oba weetendeka okubeera mu ddembe, ebyawabweru bibeera tebijja kusobola kubeera nga bitawaanya eddembe lyo. Eddembe liva mu kumanya nti oli kitonde ekitudde mu bumu n'obutonzi bwonna bwe bayita kwagala. Era oyina eddembe okulondawo ekitonde ekitudde mu kwagala okwo, nga tofudde balala bye babeera balonze. Eddembe liva mu kumanya nti oli bumu n'amagezi g'obutonzi bwonna. Osobola okusalawo okusirisa endowooza zo, ettumba lyo eryo ebibeera libyagala okubeera nga likuteeka mu mpulira embi.
wulirizanga embeera yo yonna ebeereze mu kuddibwamuuko okwebyo byonna ebibeera bisoomooza obulamu bwo. Eddembe liva mu kumanya nti oyina eddembe lyakuweebwa omutonzi wo okusobola okubeera nga olondawo kyonna ky'obeera oyagala okubeera nga olondawo akaseera konna. Eddembe liva okubeera nga olekeraawo omutwe gwo okubeera nga gwe gukufuga. Mu ngeri eno n'okkiriza omutima gwo okubeera nga gwe gufuga. Nziramu. Eddembe liva okubeera nga olekeraawo omutima omutwe gwo okubeera nga gwe gufuga omutima gwo. Kkiriza obeere era owulire ekyo, kubanga empuliraayo yeekuluŋŋamya. Eddembe liva mu kutegeera nti tofuna ddembe ng'ofuga balala. Nga newankubadde obeera oyaayaana nnyo okubeera nga obafuga mu ngeri ey'okwagala. Omwagalwa, eddembe liva mu kuyaayaanaako mu kubeera mu bulamu obw'obuliwo, okwekkiriza nga w'oli, ekyo ky'oli. Eddembe liva mu kukkiriza ebyo abalala bye bali, era n'oleka ebintu bibeere nga we biri mu kadde ako. Eddembe liva mu kukkiriza ebintu bitambule nga we biri. Mu ngeri eno endowooza zo n'empuliraayo esenvula okuva ku mutendera ogumu nedda mu mpulira ey'omutendera ogw'okulala. Mu ngeri eno n'obeera ng'ebikolwa byo bibeera bituddemu okwagala. Omwagalwa, tusaba oteebereze omugga nga guva ku ssemayanja. Omugga guno gubeera gwagala okubeera nga gutambuza amazzi gaagwo. Naye mu kutambuza amazzi gaagwo ne gusangagwo ejjinja. Ejjinja eryo nga tegusobola kubeera nga oba amazzi ag'omugga guno nga tegusobola kubeera nga gajjawo ejjinja eryo. Ekibuuzo, omugga ogwo guyina kuyimirira ne gutandika okubeera nga gwemulugunya ku lw'ejjinja eryo erigudde mu kkubo lyagwo era ne gukola olutalo n'ejjinja eryo? Oba ejjinja lino lirina kubeera nga liweereza mu ngeri ennungi ne likkakkana ne litegeera kiki ekiriwo era ne limanya mu ngeri gye lisobola okubeera nga likkaanyaamu mu ddembe, ne likkiriza kiki kye liri era ne limanya wa lyeyagala okubeera nga ligenda. Omugga guno gukkiriza nti ddala mu kkubo lyange wazzeewo ekinziyiza oba ejjinja.
mu ngeri eno byebuuza kiki ekyokukola. Abaagalwa, mumanyi ki ekyokuddamu mu ngeri ey'obutonde. Omugga guno gusala empenda engeri gye gugenda okubeera nga guyisaamu amazzi gaagwo mu mpataanya oba awalala ejjinja we libeera litatudde. Kubanga ejjinja we liba litudde libeera litudde nga linywereddewo. Mu ngeri eno direka ejjinja eryo ne libeerawo n'omugga nagwo ne gusobola okubeera nga guyisa amazzi mu mabbali w'ejjinja eryo mu ngeri ey'obutonde. Mu ngeri eno bonna babiri ne babeera nga basigadde mu ngeri ey'obutonzi era ey'eddembe. Omugga teguguguba eri gwo gennyini, tegweguguba. Era n'ejjinja nalyo teriguguba kubeera nga digamba nti mugga tompitako mabbali. Buli kimu kiwanika emikono ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu n'amagezi ag'obwannaggwano. Era bano babiri ne basobola okubeera nga babeera mu nsi emu mu ngeri ey'eddembe. Ejjinja nalyo teriguguba era teryemulugunya mu ngeri omugga guno we gubeera gutambuzaamu amazzi gaago. Guleka ebintu bibeere mu ngeri y'obutonde. Omwagalwa, w'otunuulira w'oleka ebintu bitambulire mu ngeri y'obutonde, ojja kulaba nga buli kintu kyonna kitambulira mu ngeri eyo. Tunuulira ebisolo ebyo ebikwetoolodde n'ebimera, bikkiriza bitambulire mu ngeri ey'obutonde. Era mu ngeri eno ne bizinira ku ntoli z'obulamu. Ekintu eky'omuwendo mu ngeri y'emu ge mayengo nago olina okubeera nga okkiriza obonge mu mayengo ge gamu ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu n'obulungi bwo. Omwagalwa, osobola okukomekkereza olutalo mu ndaalo yo ng'okkiriza obeera ekyo ky'oli. Oli ekyo ky'oli mu kadde kano, owulira ekyo ky'owulira mu kadde kano, oyagala ekyo ky'oba oyagala mu kadde kano. Wejjeemu ebyo ebyoyagala okubeera nga okkaanya nabyo, owanika emikono, okubeera ng'ofuga abalala, n'okubeera nga buli kiseera weeraliikirira eri abalala biki bye bayagala gwe okole. Teeka omuzinzi ku ebyo by'oyagala by'oyaayaanira okubeera nga otambulira mu bulamu bwo. Wuliriza empuliraayo. Wuliriza obulungi bw'ensibuko y'obulamu obwo obukutuddemu, obukwagala okubeera ng'obeera mu ddembe. Buli kiseera bubeera buyagala bukuluŋŋamye mu kubeera nga otuukiriza ebirooto byo mu ngeri ennungi, mu ngeri gye wabiteekateekamu
ensibuko y'obutonzi bwonna eyagala emyoyo gyonna okusobola okubeera nga bitambulira mu mbeera ey'eddembe era mu mbeera y'emu. Omwagalwa, tolwanagana na mayinja gali mu bulamu bwo. Toyonoona budde bwo nga weeraliikirira eri abalala bye bakola, eri abalala bye bakulowoozaako nti by'olina okubeera ng'okola. Weesige empuliraayo. Kola kyonna ekisoboka okubeera nga obeera n'obusobozi okuwa ekitiibwa ebyo by'obeera oyagala mu ngeri yonna esoboka. Omwagalwa, eddembe liryo. Libadde naawe akaseera konna. Buli wokkiriza n'onnyika mu ddembe lyo olifuna. Kubanga lino ddembe lyo. Teriva wabweru wo. Era nga tewaliiwo bya wabweru oba muntu yenna mulala asobola kuggyako ddembe lyeryo eba asobola kuyingira mu ddembe lyo kubanga liri munda, teriri wabweru. Eddembe liva mu kutegeera n'okumanya nti muli bumu ng'emyoyo gyonna, muli kitangaala, temuyawukanangako. Eddembe liva mu kumanya nti nno muli nsibuko ey'okwagala. Ensibuko ey'amagezi gonna era n'ey'okuluŋŋamizibwa ekw'emyoyo gyonna. Buli w'otambuza obulamu bwo n'otegeera nti muli bumu n'ensibuko y'obutonzi bwonna nga gwe bayita kwagala, obeera tojjula kintu kyonna. Mu ngeri eno weesiga obulamu okubeera nga bukuluŋŋamya n'okubeera nga bukutwala mu kuyaayaanaako. Omuntu yenna w'abeera nga takuwa ekyo ky'obeera oyagala, osobola okwesiga ggwe. Weesige abaluŋŋamizibwa bo oba bajjajjaabo nti bajja kukufunira ekyo ky'obeera oyagala mu kaseera akatuufu. Buli w'otambulira mu kukkiriza nti oli bumu n'ensibuko y'okwagala era ensibuko y'obutonzi bwonna, otambulira mu bulamu obw'amazima era n'oleka ebintu bibeere nga we biri. Mu ngeri eno otambulira mu bulamu mu mbeera ey'eddembe, mu mbeera ey'okutegeera ebyo byonna. Teweetaaga kubeera nga weefuula ggwe oba omulala okubeera omukyamu. Nedda. Teweetaaga kubeera nga otambulira ku by'abalala bye bakkiririzaamu. Wekkiririzemu nga ggwe. Teweetaaga kubeera nga weeyuzaamu nga ggwe. Mu ngeri eno ofuuka namuziga era amaanyi era
ofuuka omuntu oba agent ow'amaanyi abeera aleese eddembe mu nsi. Omwagalwa, Katonda abawe omukisa, tubaagala nnyo nnyini ddala. Yeffe ab'amayembe amazadde era amalungi mu bwawamu oba mu Lunyaanyimbe abamanyikiddwa nga the angels oba mu Luswayiri bamalayika. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.